My name is Dr. Joseph Serwadda. I am the presiding apostle of the born-again faith in this country. I am also a member of the Inter-Religious Council of Uganda as co-chair in the Council of Presidents. This morning, we all woke up to a piece of good news. We've just heard that the President of the Republic of Uganda has signed the bill, the AHB, Anti-Homosexuality Bill, into law. First, we applaud the President of Uganda's born-again faith churches for the signing of the AHB. The President has lived up to his promise, and those of you who have been doubting him and his integrity into this matter are now silenced. We celebrate the 11th Parliament, the Speaker and her Deputy, Honorable Basalirwa, and those who voted in the affirmative when the bill was on the floor. But I need to make a warning here. Ugandans, especially those in high places of leadership, are about to face and should be ready for reactionary and serious repercussions. Visas may be cancelled, visits may be denied, but that is common when people are angry. We need to put our faith and cultural values where they belong. We in this country believe that what has been decided by a parliament was the right thing to do. And we want to promise our friends, wherever they are, overseas and in other places, that we shall also value their decisions accordingly and will not impose anything on them that does not augur well with what they do. I'm now requesting the government of Uganda, to allow religious leaders to establish recovery centers. There are people who wish to walk away from that lifestyle and would want to find counseling and advice, and so that they can live a totally different life. It is going to take a lot of effort on the religious leaders to be able to make that happen. Secondly, health issues should be equal to those who are considered straight and those coming out. If anybody shows up in a hospital or in a place where they need health services and they have marks or signs that show that they may have been involved in the vice of homosexuality, they should be allowed to access medical facilities and services without any fear or worry or anxiety or even threat of arrest at all. And that's why I'd say people should be encouraged to come out and fight the stigma, because that is going to be one big hassle to fight. We know that this law is a crash of cultural values, but we insist on letting each respect each other's.
Amanya gange nze Dr. Joseph Serwadda, nze nkulembera enzikiza y'abalokole, ndi member wa akakiiko akafuzi aka Inter-Religious Council of Uganda ku kondiko nga co-chair. Njagala okubaza Katonda olunaku lwaleero ffenna tuzukuse ne tuwulira amawulire amalungi mu ssaawa ez'enkya ya leero nti President amaze okusayininga oba okussa omukono ku tteeka eriziyiza obuli bw'ebisiyaga. President tumuyozaayozera era tumwebaza kubanga kyakoze kyalinnya, akoze kyabyafaayo. Twali tumusuubira nti ajja kukikola era tatuswazizza akikoze. Era mmwe mwenna babadde babuusabuusa nti tasobola, si mwesigwa, kati ekyakimaze, kati tugende bugenzi ku birala ekyakisirisizza. Twagala okuyozaayoza n'okukolesa Paalamenti eno ey'e11. Madamu Speaker owa Paalamenti n'omubeezi we Oweekitiibwa Basaalirwa eyaleeta etteeka lino, ate ne members of Parliament abakiise abaakuba akalulu nga bawagira etteeka lino liyisibwe bwe lyaleetebwa. Kati nga sinnagenda bingi, njagala okulabula naddala abakulembeze abatufuga eyo waggulu nti mwetegeke. Amawanga ag'e Bulaaya eyo bwe galaba ekintu bwe kiti ate nga babadde balina bye baagala, batera okunyiiga ne bakolayo n'ebitajjansa. N'olwekyo okusazaamu visa, okubagaana okuyingira mu mawanga gaabwe, ekyo mukirindirire, bajja kukikola. Naye ffe tuli bamalirivu okussa bye tukkiriza mu nzikiriza zaffe ne mu buwangwa bwaffe, okubissa mu nkola n'okubituukiriza nga bwe tubyagala. Twagala okusuubiza n'okuzzamu amawanga gali ageyisa bwe gatyo, okubazzaamu amaanyi nti tujja kubayisa nga bwe baagala, naye naffe batukkirize tweyisenga bwe twagala. Buli omu asseemu munne ekitiibwa. Nsaba gavumenti bannaddiini ebakkirize okussaawo ze tuyita recovery centers. Recovery centers omulimu gwazo kwe kulaba abantu oba okwaniriza abantu abaali agadde okuvaayo bafune okuyambibwa mu ngeri y'okubawa amagezi, counseling, obulamu bwabwe batandika okubuyisa obulala, bave mu bye babaddemu batandika okubeera mu bulamu obujja. Ekyo kijja kutwala omulimu munene, era bannaddiini mbasaba muggulewo amasinzizo, abantu bajje tubasabire, tubabuulirire, ate tubawe n'ebyokukola okubeera abalamu. Tusaba ab'amalwaliro bakkirize abantu bonna abajja gye bali ne babalaba nti obulwadde bwe balwadde bwekuusa ne ku mbeera ezo ez'okulya ebisiyaga, ekyo kireme kuba kya nsonga, babawe eddagala, babajjanjabe, babayambe nga tebabasosodde. Kubanga tetwagala kulaba ggwanga lino ng'omuntu ayisibwa bubi oba nga atuntuzibwa oba olw'okubanga yali yeeyisa bw'atyo. Ekisembayo kye kino nti tukkiriza nti buli bantu byonna gye bali babeera n'ekyo kye bassaamu ekitiibwa ng'obuwangwa bwabwe n'ebirala. Tusaba Abazungu n'amawanga amalala n'ebifo ebimu bye tugendamu nga beeyisa batyo, bakkirize nti eri abateeyisa batyo buli omu bamukkirize atambulire mu bulamu bw'asiima. Kati Uganda buno bwe bulamu bwesiimye, kino kye twagala era kye tusiimye
era kitwebaliza Katonda. Uganda mugireke bw'ityo, ebirala birijja oluvannyuma.